Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye kati kaninawe beni neŋŋamba Shifa toddaabiriza nnyumba nkadde eyo gireke osobola okusonda miliyoni 13 omukadde n'omugulira ennyumba Shifa nga tekkiriza munaŋŋamba Fatom sikolanga ku live ne bampa ssente sibikolangako neŋŋamba Shifa nemugamba ntandika okuweereza abantu obuweereza abo TikTok live noonya abantu abanaku bayambe kubanga obuweereza bwa TikTok obubeerawo ssente ebeerawo olijja kusuubiza gikuweerawo essaawa eyo neŋŋamba Shifa okola YouTube naye TikTok obadde tojja beera nga once in a while nga n'okusula basula mmegetoko bano basula mu nnyumba eyingiza amazzi nga wulira nekimugamba leero nemugamba eyo ministry eba y'amaanyi nnyo YouTube gikole netukola obuweereza obuli physical kati bwe nabasanze namusanze yakasonda miliyoni emu nga ssente zigaanye nemugamba Shifa bwe nzija ogenda kufuna ssente ezo zigenda kuwera nempuusi nga Shifa naweza miliyoni 5 nankubira abadde ebintu abivuddemu ng'afunye 5 nagamba Fatom nga ntya nemugamba nenkyakola live nga siriiko bweyakoze live nga siriiko nagamba wampadde obumire audio njirina nagamba kimanyi mbadde ku live nfunye miliyoni 4 nemugamba kati olina miliyoni 9 si bwe kiri nemugamba kati ddamu okole n'endala live eyaleero ebadde esembayo kati musanze ssente zigaanye okuwera nze nanyusedde nandibadde neebase nsanze babadde nga ssente zigaanye nemugamba Shifa tubeereko laba finally ku ssaawa esembayo emiliyoni 13 zikoze eki ziweze miliyoni 13 ziweze ogenda nkwera namba oli wa Fatom jangu emiliyoni 13 mukazi wattu azifunye yasuzeeyo yakamala ennaku ezi ate okumanya Shifa alina omukisa namuleeta ku live yange within 1 hour yali afunye miliyoni 8 ojjukidde 1 hour just 1 hour ono mwana alina omukisa mu hour emu yali afunye miliyoni 8 mu hour emu 1 hour namuteeka ku live yange nafuna miliyoni 8 nga simugambye nti mpaayo wadde olwatano mubuuze wuuyo nga alina byayitamu namugaa jangu bako miliyoni 8 ne bazimuwa miliyoni 8 twasonda beni ojjukidde 8 miliyoni in 1 hour yali afunye miliyoni 8 kati omuntu oyo omukisa gwe bayita ow'omukisa so kati miliyoni wangi webala omutima omulungi ate nga webala omutima omulungi amajja kuwa kyosinga okwagala amanyifa abali ku ground gwe abamanyi kyebakoze ku bulamu bw'omuntu nze amanyi mutaasizza nsobola okitegeera mwemuwaddeyo naye temumanyi abantu abamu mulekeraawo okusuubiza ne mutatuukiriza mbadde kuva eno kubanga bakusuubiza ne bakulekera amabanja g'abantu g'osigala olumwa osigala otoba n'abantu kyembadde ntya beeyame wano twebaze male nsigale nga nalyo nsigazza ebbanja bakubanje ennyumba ate nga tebazimalaayo nemumutuma wano mpaka kateggwanga abantu tunafuna poloti nebaawo nga bansuubiza era kati manyi kati nalyo bbanja lyange omuzimbira okitegeera babikulekera mu mama Enoko oyo ojja kumunoonya mama Enoko ojja munoonya njagala osooka oteekingemu ka restaurant olunaku utandika ennyumba mama Enoko eyo gye wagamba ogitulage nga gy'oli mama Enoko tujja kusonda tujja gisereka tujja gye nekino nkigatteko nga nedde kya mama Enoko kino yatewedde tugenda teekingemu break nga mama Enoko yaba teyaggwa nga bw'oyogedde nga wagitwala ojja genda ogimalirize eya mama Enoko ekyo nakyo kiggwe so kati kimpadde essanyu Shifa teri kitambi tutandise ekintu ono kyali wange ndo amuyita Beni ayagala ndoza akava miliyoni nga 7 oyo Beni gwolaba oyo era mwenna abatodde thank you very much namwe abakola TikTok kino kibawe ekyokuyiga eno kitwagala ebere trend nga sifune trend eri alaali muyambe abantu Opushifa amafuta olina mafuta gameka wangi amafuta
amafuta gameka agakuze Kampala nkolere nzijire emitwalo 3 okujja n'okuddayo awamu mitwalo 3 okujja 15 kubeera gy'oli wala amina kakati ku mitwalo 3 ku mitwalo 3 kati some enamba eyiyo tukuwa amafuta ogamba tusonda amafuta agakuzeyo Bistrom kati some enamba nze kansoke nveeko mitwalo 3 abantu 3 mutwalo tukuwa amafuta agakuze Kampala simple as that enamba zeziri awo waggulu kankuterekeza amafuta amina olaba enamba eri awo waggulu fanto muwangulira laptop eno nga banzibye ebyuma byange jjo juzi wano ebankuba caliform ngampedde laptop gye twagula yino ekola buli kimu laptop yeyo gye wagula ntambula nayo mu field ng'ebyuma byonna biweddewo nkabidde abantu wansondera miliyoni 8 mu lunaku lumu gemaanyi gano lwaki nadda okukolera mu bantu nongakifaddamu okole ojja kudda okitegeerabbanga balowooza osaaga yeeyo ne tugigula era gye tukozesa batubba laputopusi 4 soma enamba bakutereko soma enamba nabagamba zaavuddeko tukutereka amafuta yeeyo nze tumugulira amafuta bannaye nze nange ngenda kuleeta kuli abantu 3 tugule amafuta ekyo kigwe mafuta ge waleeta nayo yiyo njirabye eri munnakawo mmannyako genyini onyenda okuteeka amina sebo tweyanze kati sooka otubulire ng'ofunye amafuta go agabaze Kampala ekyo nakyo kigwe laisi kakati nze kandeeta amafuta agange ngenda teekako 2 kanzi kusindikire wano naye bwakuwa 2 oba osigaze 26 amafuta g'omoroko ogateekemu kansooke mbenga avaako nkusindikira amafuta agakuzayo e Kampala osobole okuddayo kankusindikira 2 noone bwakuwa tugenda kusula tukimalirize enkya ku makya then amutegako nange ebyo kazi abakuweeraawo genda kuterako emitwalo 2 ndi mukuteekako katikati kale sebo tweyanziza nnyo sebo mukama akuwa omukisa tweyanziza nnyo tweyanze ndezange naziraba kale sebo tweyanze nsindisa 2 ogenda ziraba kati tegeeza oba wetaga emitwalo nga 28 bw'oba ogawezezza otekemu amafuta agagabaza e Kampala bisigadde ndoza mujja kwesootinga ne phantom abantu bale abantu batukoledde nze kyova olabamu nze sikyalina kino ekigamba mbu abantu babi abantu batukoledde abantu balungi ebyaddala mubagamba ate enviiri za jjajja tumugulidde ennyumba mwebale banange mwebale jjajja ate twateeka mu bbiiru z'enviiri jjajja katulabe enviiri zo tumugule ennyumba ye tumukole n'enviiri katulabe enviiri ogeja akaviira jakati jjajja funa omuntu nejjirita tujja kuleeta ow'ejjirita awo kifa gula makansa awo ku maduuka ogireke ngwe musaze kapata akaana konka tutterera emisana ne bakasala nekiwaaka bane tutapinga screen abakuba tutapinga kagwe omuwala kasa akapata otabule omunnyo otekemu amazzi otekemu omunnyo omusiige emutwe abantu bangi mu ssimu bennina nga kuliko promised this promised that yansuubiza kino yasuubiza okukola bwati yasuubiza okuweerera abaana b'amasuzani yasuubiza akadaala bapromised balioko bangi promised mameno kasemiti promised biki bapromised nga be bajjudde mu ssimu toyina boddayo bagambe munange you promised kati mbadde nga nga tteko era mbadde ngenda kunoonya mwagabe mufune kye musinga neewole tumalirize naye temukikkiriza abantu batudde wano for 3 days Aisha kumutwala ku mafuta ampadde omutwalo tetutuuse kati mitwalo 7 amafuta nze nawunze dda gyasibala siina nakyembagamba sinza nabbagamba nti lwaki temumpadde mafuta sinza banyiigira olwedde mukoze ekinene nga mbadde ate nnyina okunoonya ziri ate kati amafuta gagaana nze siina kyembagamba jazi akambe kakano anti kati musale
basalireko balyeko endala ogibawe banaawaako bwe baba balinayo bye baagala okuwaako yajasiba okikwasaganya awo nze sibitegeera oba ye mukadde abitegeera nsose neŋŋaba neeteziweze nendowooza ensiri ezitulumya amazzi agaddugala mugamanyi ganeeno ate goonoona sikiini nendowooza okwebaka obubi for days nendowooza emirimu egiri mu kufa nebyenfiiriddwa nebyentadde ku hold nzirayo kulaba liito hope enkya wiiki ejja ate empanvu ate ngenda kubawala kati toteekamu kasojja asimu nomugundi lindako nkyuse bannaye bali kulya keeke tebalina nnyo bantu bakuserebulatinga nabo ono ye ebyokusaba tabirinda tomunyumiza birungi olina osaba put down teeka wansi keeka osabe ne jjajja eddamu osabe nga birungi asaba manyiza empisa nzifaako soga mama bambinekubanga tubadde tetukumanye taata nange webale yesu webale kitiibwa nateekanga etusaaliza amina mugambye ajje yazze wansi ate aliyiga ddi wotabimugamba oba olina omuga ateeka wansi keeke katirya beeyanza ate awo noweeyanza siwulira birungi kale mukwano kati awo enjoy oba olina obimugamba kuva buto mukwano teri agenda anti ng'osigala omugamba tasabba ng'abimanyi n'atabikola mukama otuwaddeko eki omukisa webale amanyi akansesezza waliwo kagale kaliwa nti mukadde abalage ku nviiri bagenda kunsala mbw akawalaata birungi ye twamusaza akawalaata mujjukira enviiri bwe kagambye naye tugenda teekamu ka tube by the way nabyo treatment kati yankya temulyako mukadde jasi yajja kulya naye kati nze nyina ebizibu byange jasi bimugambe sirya sukaali munnange natandika ebizibu by'abagagga sente ze sinnafuna sente ze sinnafuna naye ebizibu by'abagagga byebyo sirya biwoomerera byonna bitandika sente zinansangayo bannange musanyukire wamu naffe baswiiti mpezezza emitwalo 8 egy'amafuta naye mbagambye ago sigaba banja no pressure asiimye ampa yes bw'oba toyinaamu don't stress genda mpola mpola birungi ne bwatadde bamulabyeko agende yebaka nakamba akatwa akambe temwagala jasi temusazeeko yamu ate gwe togenda lyako mukadde n'oyo saagala agejje nnyo kuba waliwo gye tukolera nga batugoba emisinde bwana agejje nnyo nga batugoba naye adduka ng'ekikoko saagala agejje nnyo eyo keeke yammwe waliwo gye batugoba emisinde atandike okubeera nga teyeesobola tuyombere mu field tomwongera keeke mukadde ojja yiya ate esobola obeerawo nga wiiki ojja lyako mpola oweeko ne bowaako nga buli woogiri ogamba mukama mwebale naye mukadde bw'osanga ng'eyo abantu naawe b'otamanyi bw'oba tugeze sikumanyi nnyo naye bw'oba obadde tolina kwagala mu nsi waliwo ebintu ebituyigiriza okwagala era kati nze mukadde ne bukya ne mpulira ng'okoze ekintu ky'ettima oba empisa embi nsobola okunyiigira nnyo ate lwaki tonyiigira kati gwe maaso okunyiigira nnyo n'okusinga ate ow'ebbali gwe sirinaana nga bw'akikola simunyiigira okutuula okwennaku 3 naye nga mutuuliriraani nze bangambye ejasi leero nkukkiriza olye ku keeke bambi fotudde bannange
The hustles real alinza obutalya kwogo omumwogo. Mbadde sikimanya era mbadde sikirowooza. Aliddeko. Ye mu field eba ya misinde oddaawo ogejja abaguka ekyo gwe bansoddemu bannange. Naye omanye ekinsesa kati gyasubye ekyanseza mukadde yagambye ndi kulya ne ku keeke. Omanyi nga nakatandika ebintu by'okuba n'emmotoka nasanyukiranga emipiira gyayo n'okusinga emmotoka. Kati kitwale nti obudde buno omukadde ayina emmotoka naye ali kusanyukira buwayipa buno obugira amazzi bwe tutera okugula tutera bugula mu jaamu 3.4. Kati mukadde ali kulya keeke bwaga maama laba kikeeke ekinene. Omanyi okuba n'emmotoka naye ng'oli kusanyukira ka wirukapo baki munfuna bada sigiryangako eyembaga keeke yembaga sigiryangako kati kyekiri wamu okunsesa omanyi yiyo buli wolowooza oba ozuukuka ekiro ng'okisala ng'olya olaba waliwo yaneyaŋŋambye agiyoya bambi singa mmanyi we mufuna nandigimuwadde n'essimu yadde mu WhatsApp wallahi nja munoonya mukubire muweeyo keeke. Zembada sigirabanga ne befaana nga ikani smile ate kati oluusi ate n'essanyu eringi era nayo likulemye okwebaka nze n'okwebaka otulo nebase n'omujjose base ase tuse n'entuula bwenti amafuta nyinawo 8,000 bati bagambye tewali pressure yonna atasobodde don't stress ndabye wana abantu ng'oli yeemalako buli kamu ataasa omuntu gw'atamanyi. Amanyi Katonda okuleetera ogulaba ogunene gwe guliwa nagukuteekera awo. Katonda akuleetera kati amuwadde jasoma nyomanyi okwogerera abantu tebabuza mbu kati Katonda amuwadde gukeeka ogunene guli awo. Kati mmanyi nammwe muli basanyufu kale muli basanyufu kale muli b'amaanyi naye gwe omanyi woowulira buli yatodde 1,200 emmeka omanyi bw'owulira right now omanyi bw'owulira wooli mumanyi kye muwulira bano abali wano waliwo abali ku YouTube aba shopping emmere n'ekirala kambabulireyo kano birungi twamusasulidde omwaka mulamba ogwa school fees omwaka mulamba nafuna uniform 2 mwana wa mukyalo kyaba n'ebyo okufuna obufunyika uniform alina uniform 2 ezo z'eddwaliro nja zisasula mbagaye sibaddako bus training omwana alina zi infection empapula ziri wano twabakebedde naye ezo nja awu manage don't worry mukadde eby'omutima tulibiraba but kasooka jjanjabe malaria naye bane mwina n'ensiri nnyingi kati nze olaba bino eno ze zinnumye era mba nyina okwegema nga sinna gwa wansi kuba sirina budde ate bwebaka mbundwadde musujja mba nyina okwegemerawo nga bukyali ate zinsobedde zammwe zimanyira ziruma kyenyo omuntu otunula ne zijja mu kyenyo zinumanga wane ne wabambuka nitakula nga wabambuka wasewuuka wati kwetakula kati ntunulira wano abantu nentunulira Flavia Hall nentunulira nga mu mutima ndigamba sente zaabwe nga muli wano ng'ekintu nga olulala ate topiki endala era ng'obudde buzibye network eyinza okunsumbuwa obbalaga live biki byakuyingira but for her house n'ekirala so avuga buvuzi ngambe nti mukadde ziizo ngenze mba nyina obbalagako kye musasulidde ate vidiyo eyo ejja kubeera kuba ninza obutasobola live but ngenda gibatera vidiyo ku YouTube yawewunyisa omwagalwawo mikwano kumugendo girabira. You remember on Wednesday? No. Gigi banji buli muntu wano abadde wa mugaso buli omu naye omanyi we muwulira oba bwe muwulira nange olabanga bwe mpulira nammwe we muwulira ate mumuleka mukiwulira nnyo kuba nze ndabika kale nkiwulira lwakuba ndi ku ground naye mmwe ate abakituwulirirako nga temuli na ku ground nja kuddayo bulungi tofaayo kubanga nkisaba Mukama enkya n'eggulu kale Stone I will
I will katuyiseewoko 3 weeks oba omwezi. I will, I promise. Sisobola kibasuulako nkyoba luli but nja kuddayo ku ground mbalagewo nawo tukolerewo live nakoma nsini oluzzi we luli. Omwezi izo Keystone sikyo kampisewo omwezi gumu bambi. Omanyi nze nsaasira ssente y'abantu kuba mmanyi ssente gyeva. Nze ate mu nsi sikirowoozangako mbu abatuwa muli bagagga bavundu mbu tezirina kyakukola. I know Flavia Hall agambye she feels as if she's her mother. And by the way, when you meet someone ng'alina obuzibu bwe, there is a way you get that strong attachment. There is no way I could go back to Kampala and sleep peacefully. I couldn't. Nga bw'olaba bwe sacrificing every Sunday n'engenda mu baggaadi. Kati naye bwe mbadde mpulira nga namutadde ku mutima. Kati nga ngamba already nina projects endala ezigenda mu maaso. Kati naye ate bwe mugattako ne kibeera unfinished. Yeah, sikyo katukiwemu omwezi Stone, thank you. Kirungi omwana asoma Enoka ate asoma bulungi is a good boy. He's in boarding, in fact addayo na 20th. Mama Enoka namugambye nzijukize by 18th. Snacks z'omwana na biki. Asoma, he's doing well. But still up to now they don't have a home of their own. And inshallah I'm sure they will get. Naye nga bambi Phantom oyo omuntu mulungi. Nze ndabye abantu. Omuntu awulirirako ebizibu by'omulala. Omuntu afiiringirako omulala. That thing is unique. Tekisangika. Nammwe muli bantu balungi. Ate nakisabanga Mukama nti nze sifa kubeera na nkumi nti omuntu asobola obeera ku live nekubaako enkumi z'abantu. But abantu basobola participatinga n'obagamba ebintu by'ennaku ne basitikinga naawe mpaka bwe muwangula. You don't know what it means. Aliyagala yalituwaayo mba mukadde ng'olabye n'otuwaayo 5, 10 kuba omwana agenda kontinuwenga okusoma. Naye era ne omuba temumpadde sisobola muvaamu because her school fees is affordable. Kuba omuntu taamu wabanga school fees we $10,000 all together with the requirements zinaatulema akaana ako mu butuufu ne katasoma. Kituufu ndi Oggi wa Masaka Seeke tekagenda lema kusoma lwakuba Oggi wo omusanze amyusa amaaso ng'ava kukaabamu tekajja lema ssoma. Kati olaba nze ntuuse ku ssomero nja bibalaga byonna. Nja bibalaga nenkanonayo nenkatwala mu ddwaliro nenkola check-ups. Kwegamba emirimu gibadde mingi nga mpulira bwe kitaggwa mpulira somehow ndaba nga sisanga ku Joshua nkutumidde. Banange you missed a lot. People have done wonders here. People have changed lives within 3 days. Abantu bajjanjabye bagabye emmere ba blessings abalala bajjanjabye abantu basomesezza within 3 days. Ate nze obwana bwe butyo nga kabirungi njagala obufollowinga ndabe kye twalwanirira. Kati I'm going to follow up. Ennamba z'abasomesa zonna nazifunye. Biki nenfuna ennamba z'abasawo abajjanjaba. Kwegamba saagala kwekwasa. Njagala nno nyina basiibula naye ate saagala basiibula. Naye nga neeyanza abampaddeyo ku mafuta tuwezezaayo $8,000, right? Amafuta bampaddeyo $8,000. Saagala babeerako mpaka nti lwampaka mugiweza 3 kubanga akatali kakisa naye ng'ogukisa gwennyini. Mukama abawe kye musinga okwagala buli kimu kye mukwagala. Mukadde atudde awo ne gukeeke gwe. Tudde wane gukweki gwange guno mukisa. Tumanyi nakumanya etasiima ebula agiwa bwe sisiima mba mubi. But let me appreciate you so much. Mwebale. Mwebale nnyo mwebale. Ddala. Mukama mwebale mutaasizza mwebale.
essomero omwana namulesera ku munaye kugwa mu kitundu erimwanguyira okuddeeka ate nga liri affordable kubanga wabuyo abansuubiza shifa nja kuyambako wano shifa kiri naye tomanya omuntu atuuka nga mu butuufu lifuuse ebbanja and it's not good. So mama munange tuwangudde mukwano waliwo from day one. Just know we've won, people have made it and it's really a surprise. Tukyusiza obulamu bw'omuntu omulala. Malayika mu ggulu nsanyufu, Katonda gyali musanyufu. Bweba testinga Katonda abadde yagitutega tugiyise. We've passed that test today. We've added another person on our journey. Era bwe muba mubala nammwe gye muli ku bantu be muzze mukyusa obulamu mu adinga omukadde oyo n'omuzzukulu we. Kati ate bano mubalaba obulesinga ono kati emmere gye mwamuwaako temumanyi bantu bameka be yakaliisa okuva we mwagimuwa. Temumanyi bantu bameka balya ku mmere eyo. You don't know. Ebyo byonna mubiraba bikauntinga. Waliwo ampadde akameseji wano ak'essente kammali kakebera. Waliwo Aisha ampadde omutwalo gw'amafuta nina emitwalo gyange 9. Thank you Aisha. Katolaba keeke eno era tasaatuula yekka agirye era ayina banne ku mutima. Kati emmere eyo ayina era banne gwakwatira omuti gwa sabbuuni gwakwatirayo kakiro ka sukaali. Kitegeeza mu blessings omuntu omu but behind her waliwo abafunira ku layini eyo abalala. Kati naye bw'asanyuka n'abasabira essaala n'abaliddeko ku ebyo bye twaleese nabo bagamba bannange mukama weebala abamuwadde beebale nnyo. Okitegeera ekintu ekyo kati kisigala ezo zonna essaala. All those blessings may your pockets never lack. Bambi mwebale nnyo simanyi bwe twandibalabise. Mwami Gadi obedde wano from day one musharinga live mutapinga wataddeko ne ssente bwatusupportinze. Kati bigaane tugambe nti ate munnange kijulidde. So just know we've won. Ngati ngaffe ososola obugalo busosola kuba obugalo tuwangudde. Totuwadde bugalo totuwadde kayimba ka congratulations. Obwange bwe busoose. Bwoye bunatandika nange waliwo kali akayimba bane tubakubireyo kayimba. Essimu yeriko omuliro. Mukadde agambye yeka yeekubira obugalo obwange bwe busoose olw'amasanyu. Bannange ku mavivi twebaze Phantom, ku mavivi twebaze abantu bonna. Thank you. Bannange awugirye. Bana eriya wala eriya ku mmere. Daba mukadde ne kikeeke. Leka kikino. Wallahi. Teri agambayo. Naye omulere gomanyi bye guleese n'amagoba ge bikoze. Nze ndi wano nawunze tondaba. Nze nkolese era ndi wano ndi mukulya kimere malenge ndinga ko tulutuma. Era ko bwe dosiye bwe tulutuma. N'eddoboozi liwulire. Kikyuse. Mukwano ziweze. Anti waliwo abaakajoyininga badde batufollow babaddeko nga baparticipatinga naye batuuse kati. Nze bakyampa ku mafuta. Waliwo Peter Joshua Keith oyo wakabi. Waliwo Peter ampaddeyo omutwalo gw'amafuta mpezeza emitwalo emeka kati. Mpezeza emitwalo 10 ku mafuta. Thank you. Mbu waliwo gwe abadde naye yaweepye dda wano nga toliiwo. Bannange this feeling. Toliirako mmere naye lwendibandye nzijja ngenda okusitookingira over. Waliwo wemmanyi awooma alinga alimu ne kasukaali bannaye awoomerera.
Yono wano tumuyina. Tebamuteekamu na munnyo. Osobola kuleeta. Mumuyina ng'awoomera ddala bw'atyo. Mbadde manyi abamubi ng'alinga alimu ono alimu amazzi n'ebiwuziwuzi. Maama. Binaava Mexico. Phantom abantu banyiivu tebaagala neegulire mafuta sawu yampadde ogumu ekitundu. Size 11 n'ekitundu. Kyokka nga nabagambye ku bye bakoze nze siina kye mbabanja. Bakubiremu kali akayimba kenjagala ennyo ke bayita haba haba. Can I have your invite? Shifa. Wanje? Oyina amaanyi naye togamanyi olina amaanyi. Anti twalinana nnyo abantu abali negative nga batuputinga down ne tutamanya what we are. That's why olunaku lwe natudde ebiki ssente ne tusonda nezija negamba nga mpeddemu amaanyi nungamba Ashfa gendayo ojja kikola. Neera nakwerawo message nenkuwa amawule negamba omanyi I've collected such amount webale kumpa like to motivate me. You motivated me. Shifa ndaba wanene. Ndaba kusoko joko. Abantu babanga bakogeddeko ebintu ebibi. Olya. Saagala ebibi oba twala ebirungi by'obadde okolera abatwale manya obulungi bototunulira bubi bagamba. Abantu bavuma ebigambo bingi. Bantu mutalina ssente. Abamu ne bakulabanga atategeera nti. Nenze I know myself. I can talk to myself and I feel myself better. I know what I want. Yinza okubeera rude naye ate bwenza mmotoka yange I can talk to myself. Akonka inami. You never put yourself down. Ekimotoka ekyo bwe nava mu kumanya ne bagamba Arista, come to my inbox. Ne bagamba n'ogamba talina waasula. I can deal with myself. Anti gwe toyina woosula naye ate oyina b'owadde ow'okusula Phantom. Ne batandika n'ogamba ku matiktok eyo yasiba mu mmotoka. Sirina gwe nkokola ne mugamba nsusa, byonna ebintu byange mbyekolera. Oba nfunye ekitono kitya, it's about me, I don't mind about it. Nange namala okulya akamere kange. Ne bansala embiri naabe nemba. Weebake ng'omutima gwo musanyufu. Ne gwe omanyi oyina abeerirwa. Is it Busia? No. Kalishifa. Wavuddeyo basanyusizza n'ojja eno. I want to tell you something. Hey, COVID. Even if I lose all the friends I have now, I believe I have 1,000 friends more than the ones I have right now. Anti kye bayita mikwano be bano boogamba nti muteereko oyo 5 10 ne bazireeta kati eriyo omukwano asinga oyo. Ayina 5 n'aleeta ow'olukumi nga bali kuyaayaana gwe osanyusa omuntu omulala. Do you know what it means? Kati nzo kyayinza okuŋŋamba Shifa abantu bamukyawa talina mikwano. Ng'abantu batudde wano mu nnaku 3 ne basonda miliyoni 13. Kati bali kuyaayaana nneme kwegulira amafuta back to Kampala. Eriyo ekisinga ekyo abantu baba batwagadde n'ebyabwe. Abantu oli akwagadde n'5,000 ze n'omutwalo gwe. No, Ketra ogenda muleta olwomala gwe bayita Ketra. Yes. Student muleta ino bakabo. Ketra, Top Shifa. Yes. Nazalibwa n'amaanyi, oyina amaanyi nti wazaalibwa nagonga. You can command and things happen. Yes. I can sit on my level and I command and things happen. All of our colleagues they can't even command and earn even 20 million in their life. Sigenze kumusawo, sigenze kuloga, but I can still talk and things happen. Hi, Phantom. I'm good, how are you doing? I'm doing fine. Hope Shifa webale kungattako ne mukyala gwe. Ebbanga lyenkunoonyereza. Lwenkuwandiikira tonziramu, how are you? I'm okay, dear, how are you? Ne kati singa si Phantom mbadde nakusabye edda nga tongattako. Oh, sorry. Anyway, sidda mbadde naakajjako ne ningezaako okugattako okuba naye mbadde ndi ku mulimu. Okay. But Hope Shifa? Yes, dear. Naye mbadde njagala leero nyingireko mu inbox yo onziremu. Nina omulimu gwe njagala okuwa. Nakuwandiikidde oba ne yesterday. Nsaba tukoze olaba eno M10 esembe 69.
Ya WhatsApp. Ya WhatsApp ntemba mu ngalo. Okay, kale. Sante mwebale kumugamba nga teko nyina omuntu gwe njagala we surprise. Ndamu amuli. Okay, kyekyo kyokka mbeere bulungi. Kale mukwano beera bulungi. Bye, what? Opo mage nkyakugamba. Oh. Yes, dear. Olina kyewerabiddwe. If you can sit in that camera and people believe in you, no believing abantu abasukka mu nkumenya ne bakuwa sente z'obadde onoonya. Abo ne maanyi ga Katonda. Togenze ku musawo, tomaze kunywa mmindi, tokoze eki, they give you the money. Nange nebaza Katonda wadde nina ebisomo naye have that power sobola okutuula awantu. Nekwalatinga million munana. You remember when you came on my life? Nafuna million munana in 1 hour. Netulakolegange nenfuna million 7. Agamaanyi Mukama bagakuwa. That people can believe in you. Ensire bakukyana ng'osigaza agamaanyi. Mukadde ojja kwebakawo neebakira tuli mu kasiki. Kasita keeke yeekula ku mubiri. Naye ayalidde ku keeke ye. Abakyogero badde yakubuulire mukadde bakubuuza. Kagiwaako ebijanjaalo. Naye panto. Mwegeeze balira jjajja tagiwaamu ebijanjaalo. Nedda ndidde naye abantu omukyala ayinza okugamba kanfugireko kasupu k'ennyama ngi. Munyana ne bagiga tateekako kasupu k'ennyama. Nga bw'oyogedde omutonzi olowooza mb'ogereka naye oli mutuufu. Mukadde nga muleetera amakuroni nga muleetera n'omuceere. Mukadde ng'asooka agamba naye amakuroni ago simanyi gafumba naye nja kuyita neiba nnyambeko ye alabika agamanyi. Tukomyewo leero nga mukadde agamba nnalidde bulungi ekyeggulo we mwansiibudde. Enjala bwe yannumyemu nenzirayo nenfumba amakuroni nengatta mu muceere. Jjajja mugambe tagira tabugumya supu wa mukene. Yagasa muceere kintabuli oba ku byombi envaze eziriwo emmere yeeriwa. Abantu omukyalo bakekereza yanza zimalawo mwaka okudda mu teeseni. Nene nzibu. Ayinza giwanika ku kibanyi. Nene bulijjo eyo mugambe tagira. Size njigaba mu surprise nzibwa abantu nga 3 kwata. kituufu nene. Mugambe tagireka n'agiri omwana. Olwedde abantu omukyalo balina amaze okugabida banne. naye enkwata gyagikuta gyagimala omwaka gujja. Ano omukyalo bamanyi. Era mugamba agimala ebeeyonooneka. Mugambe tekyasukka wano neekinze nkimugambye. It can only last. Esukka sabbiiti. Yeah. Yakugirya. Mugamba we ku baana babeere nga bagigwamu. Omwana atwalako ne ku ssomero by the contain. Yakutwalangako mu contain. Ne Mukama mulungi. Nanange obudde bwonna Mukama mulungi. Mukama blessings. Mukama atuwadde. Omukozi okyembi. Mbojjako mukoze ki embi mukadde. Everi azirabye. Mbubo wa muganda. Abantu omukyalo tebateekako mashini. Banafuna jirita n'oliwamu sabbuuni n'omusala akapata. Sipiriti bakozesa munnyo. Era sipiriti oliwamu munnyo. Ng'ekifo oli omwana omulenzi omulungi omuwanvu aliwa ono guwedera ku sekendi. Ngenda kutuuza S4 mwaka guno Namugongo S4 era mutegeke success card kuba omwana akulidde ku data wammwe. Bannange Katonda nga mulungi ate ekifo waliwo n'akawala akalala k'owaliro bakaalyeko eyo embaale. Akawala kewagenda surprisinga bali oba muwala yali asindisa ebintu kuva Saudi Arabia n'asanga jjajja yafa nga kabeera kokka kabeera n'omuvubuka oba okajjukira akaana ako. Yes. Abamu tubaweera. Kali mukati asoma. Asoma. Ali fine. Naye tumuyamba abasi bonna nti obaleeta obeere nabo. Yes, Isaac. Bannange Isaac yayina empisa. Naye yayina empisa up to now he's still humble. Yes. Muwanvu nnyo bannange mulungi ayina empisa buli kimu kyonna. Kale wulira emboozi ezinywa. Shifa. Wanje. Ekyo kibuga kye natandika okuyiga mu bulamu bwange. Neweewera mukwano gwange n'atokako embeera. Owuliriza. Ono agambye nnyina olukindo naye tebannyamba. Muleete wano tulabe olukindo ne muleete. Yeewanda. Muleete ow'olukindo atutwalirize ow'olukindo muleete.
Jamwana tuwulira olukendo oludde. Baina gwato Katonda gwayisiza mu bantu omusemuka oshifa bada tasoma Mulete wana olukendo mubuze buzo muleke mulete wana. Mulete wana. Grace. Grace oli otya? Jangu mu kamera. Tabera nga twasondera ebyenda by'abantu na Jangu mu kamera Grace jangu mu kamera. Jangu mu kamera. Ana papa yango anafungoba. Jangu mu kamera jangu. Shifa babyenda Jangu mu kamera nunga sinagenda kwe. Nzono. Mutake mu kinene. Kamera ngate kwata. Mutake mu kinene wana. Nzono. Jangu mu kinene wana ngenda kusaya ebibuuzo washi. Ayo kulina kwasanze jangu mu kamera. Jebale konya. Nawe jebaleko. Njagala ogera ogamba abantu Bambi nawe jebaleko. njagala ogera amazima nga tolimba bantu. Njagala ogera amazima nga tolimba bantu. Ogera kwogera amazima. Okay. Wangamba oddaye nakuge twayogera tutya yogera abantu amazima g'obagamba. Nagamba nti Erina weebale bane erina sente ziweze ziwadde emitwalo 10. Wangamba musoka enzira ewaka. okukiifa wali awo yogera nakugamba ntya. Mpulira. Wangamba musoka enzira ewaka naye nengamba ewaka ngenda kutuukira ku kisiirina kyentuukirako kuba emirimu ginsaza yakugambagweddayo. Komaawo oli mulwadde olukendo si bwe kiri. Oli mulwadde olukendo si bwe kiri. Oyagala nze Mulwadde mwagadde alina simayiro tevaako kyensoose okwagala ku mulwadde. oli mulwadde olukendo si bwe kiri maama. Oyagala nze nkwate nkuwa entanda. Omulwadde alina odandikirira. Gwe okyali ku kyeyo kyakola ku lukendo olwo olulwadde. Nkwate sente nzikuwe. Wajja n'ongamba oli mulwadde olukendo. Nagamba lwaki weewaliriza okukola ng'oli mulwadde ojja kufiirayo. Abantu nagamba abantu bangi bagambye Saudi Arabia eyo. Noddayo. Nawuliramu embeera embi oyinza okugyamu kansa nawuliramu embeera embi n'owaliriza. Ngolowooza bw'onodda Uganda ogenda kufa. Nagamba oba owulira nga Saudi Arabia oli mulwadde olukendo olumizibwa tokakabulamu. Mukwano kitegeeza aba teyagaana yakuwa process towards okuyamba. Saza obagamba nti waliwo eyakola ki gwe bayamba nakola ki negamba kale nze bambi ndi wano byebyo Kale Grace kankubuuza ekibuuzo. Ngenda kikubuuza ng'ensi ewulira onzeemu ansa oyagala nkuyambe ntya mpa ansa. Grace yogera oyagala nkuyambe ntya. byonna Mr. Gundi obimanyi byonna Supati yaliiwo byogere nga bawulira nze oyagala nkuyambe ntya n'obulago bwasaakadde oyagala nkuyambe ntya. Mbulira. anti kati olaba obuzibu nze bwentyo bwe nakula Grace togamba nkusekere. Oyagala nkuyambe ntya yogera nga bawulira nze nkuyambe ntya. anti kati olaba nze emyange ali bwetya okuddayo si kizibu naye bwentuula wano eno nemmanya n'obuvunanyizibwa bwenina engamba oba mpalirizibwe oba neeyongerayo oba mbeereyo kati nga sina gyentuukira sina ne gyentandikira byebyo bweba obuzibu. Kakati mukwano kankubbireko nkuwa amagezi ngenda kukubbirako amagezi owuliriza. Essaawa zino eriso lyabadde ki erisolo lyabadde ki kanaba eriso eryokubiri. Okay. Essaawa zino oli mu kiyumba Saudi. Phantom. Kamaliriza genda kakegera kubula. Agamba essaawa zino Uganda njitya Genda malirize kankumalirize bagenda kugamba. Essaawa zino oli Saudi Arabia. Ongamba oli mulwadde si bwe kiri. Kyokka omulwadde olemedde e Saudi Arabia gwe omulwadde kyokka ate omulwadde oyagala nkuwa entandikwa Phantom obanga talina mpapula nga tosobola fuluma likinga mutalosi
ayinza banga kyekimugana Phantom nga kya butolosi. Mukwano oli mutolosi. Yes, kati nyinza okufuluma abasira Uganda nesirana singa tabadde mutolosi yandibadde ng'agenda ne muddwayo ne bw'abeera mutolosi ogenda kukola decision emu egenda kuva mu kamwako oba osigala okola ng'olugendo olukuluma beerayo onoolya ng'okooye ekyeyo okooye okudda ewaka Uganda wakati oli mulwadde wa lukindo oganye okudda eka ogenda kugira okola nalwonoogenda ng'okooye ate kati olaba ekyokudda nze si kizibu sipulandingira bali Saudi pulandingira bali Uganda ebyo byekyetinga weka nze bali Saudi siba pulandinga nti mbaweereze capital bwemuplandinga dde ng'atuukira kuno aweereza ssente zikoze kye zirina okukola tosobola kuweera ssente Saudi aye tosobola kumpa pulaani bukale mala kuntegekera nze ntuukire ku kino nno olina kuanga omuntu yenna bw'ajja ku live ate sigambye nti okumpulaningira just nze mulinze atyanzeka sigambye nti oba bazimpe wabula nti okudda ngenda kudda oluusi ensirani ejjukira ndi mukitolosi sirina tasobola kulimba bw'obeera nga Phantom agambye gwe sooka odde Uganda bw'omala gwe noonya Phantom omugambe wangambye kudda Uganda naffe tujja abeera omugambe wangambye kudda Uganda nazzeeyo kati ki ekiddako Phantom tajja lemererwa ebyo byompa pulaani kimala ate ekyakuddayo n'atandikira ku osobola owuuna endala sinaba kuwa pulaani just nze muli munda munze nze ayinamu entiisa ngamba nga Uganda yaffe bwengimanyi ogenda kuddayo tulina koolina anti mukwano obulamu bw'otabaherese okolerera ki nga obulamu bwo bulwadde olemedde Saudi olwokuba otya okudda Uganda ofiirira busente bwewasanga ku nsi nga tewazaalibwa nazo tokulidde Saudi Arabia okulidde Uganda kubanga gweoli oyagala kufiira Saudi bwe muto bamulemerayo ng'oli mulwadde n'olemerako otya ne bazza mulambo tokola omulambo gwa bbeeyi gwomanyi zikole ng'oli mulwadde gwono Grace bw'oba oli mutolosi kola process y'empapula zo ofulumire bw'otuuka e Uganda yogera ne Phantom ajja kuyiyiza ekyokukola otaase obulamu olemedde kukyera oli mulwadde kubanga ekisooka tolina mpapula kitegeeza tosaagenda mu malwaliro ga wano negamba sirina mpapula nga ndi mulwadde ekyeyo kita omukyalo ono omulaba kifa twali ku happy hours primary schools gaali masomero g'amaanyi by then it was an international school by then bagabangamu abatanzania abannakenya I remember very well ngenda kyogera nga sibakisizza I grew up from a poor family. My mother was a teacher. Ono taata we yali musajja mugagga nno nnyo bamitanga Mickey Dad nga nemuluka nga walabakaka investment yali taata mugagga nno nnyo abalabanga zi Mickey 1 gazeetale bwayise nabweru Mickey 1 Mickey 2 Mickey 3 gamba maliro yalina taxi nga ziweranga 6 nampitirivu bamitanga Mickey Dad olujimu yaabwe nga mugagga nnyo tamanyi ne ba Ivan Semwanga nga tabamanyi kati ebiseera ebyo ono yalinga asomera ku ssomero naye nga ate tokka nno nga muto naye nga bamuleetera mu mmotoka kyeffa twatambuzanga bigere okugenda ku ssomero mbijjukira bulungi Mickey Dad kye yavuganga era teri atamanyi Mickey Dad ne butandikira kawempe omugenzi Mickey Dad bagenda leetera kifo okutujooga ebyo byonna tobyoga taata bambi olwafa taata yafa byalibye kati essaawa zino byaggwawo taata we yafa nabulankanya ebintu eri taata yali musajja mugagga wamagamba gamba ebyabimalawo tuwasaawasa bakazi kyova olaba nze siso afumbirwa musajja alina bakazi bangi I will wait till I meet my man nga wange nzekka taata yalina abasajja bangi abakazi bangi babitwatwala bwe bati naye yali musajja yakolanga nnyo n'ayoza n'attaka naye nga alina abakyala bangi nga bwayogedde esi gwasembayo obuto kifa sigwe muto oli wafaanana tatawo ng'amumalayo nga musajja munene bwati naye ng'agaba ssente nga bajja kusatu wali lukanika mmotoka yali musajja wa kisa emuddugavu bw'atagala okusaagasaga ekusatu awo
wajjawo ngayisa kyeko nga gyalazanya ludaawo bwati kubera ngalesewo miliyoni ngabbi mumanyi tatonze mujjukira bamitanga mikidadi naye ng'aba ne ssente kati ate omutego yalinanga nga mu stokisi muno atambulizaamu ssente jjukira abasajja edda batambuzaga ssente mu stokisi nga bando muteeka mu stokisi mami n'ayomba naye nga agenda nazo tadda nazo kati ebintu byenjogerako taata wona oluusi temulina nva balo okuva 2 miliyoni 2 efa waliwo agambye omu adopting no ndi bubi ndayaso nze ndi kuhaso negasipatali bulungi sigenda ba mukyala wa mugagga sigenda kubeera mwana mugagga nze nkola byange ate kikwankulayirira taata senga abadde mulamu wandibadde tokola na YouTube channel senga taata abadde akyali mulamu era ndikukkiriza kozi ng'obikola for fun era ndikukkiriza abantu abalina otwogerako abatumanyi some people bedeployinga ne befuula abatumanyi they don't know us but ebbanga lyonna we quiet and we let things be nga bwe babyagala bana oba bw'ova ova ekyotera kyakkonda ng'omanyi Adams family where I come from be balina okwogera abantu baswaza bano naawe bayayi Nanga bambi mwelago, thanks for changing lives. Sifa. Nze kulembera leero njagala kuwa omukyala omu bamuyita Daisy. Omukyala oyo asonze ssente milioni zanga 15. Daisy ng'ateekako 7 ne bagamba kubulayo 46. Nagamba kubulayo 25 n'ateekako 5 nagamba kubulayo Gigi ejjukira liyo twavaako nga waliwo ezitazze teyeebaka mpaka nga mmaze omugamba mukwano zizze nzirabye she didn't sleep Katonda nanga ndetera abantu bato mu bulamu bwange nakoya abantu abategeera obwavu bwange naye ng'ate njagala nnyo abantu bato abayingisa mu nsawo nojjangu enokyogera abo benjagala Gigi Love Christine Nagawa yali abantu bambi nga mukigaana ng'ayongerayo koli omukyala namwe abijerinya naye abadde yes yes waliyo n'omukyala omulala abadde yeeyita oba gwe saasaatayo ssente ezisembayo 7,000 olaba eno live wabaddeko abalwana nga bo ogwabwe ngo kusheyalinga nga live webalaba ng'ekka nga bagisheyalinga bafiirawo nga bebalaba obaki nga bagamba no harm ebyo bya no harm nze mbadde sibimanyi ate nabirabawo kati kifo kyali ku ebyo waliwo bennalabye nga bazze kusuuga agakatonda nkutidde era bennalabye waliwo bennalabye mu comment section nga batayipinga naye nga bayitawo okulaba base nabalabye nabalabye naawe balina ebizibu nayagambye akutta gusajja gwe akola atya agala kutta musajja we wange nayina ebizibu naye twali ku live oba twali tusondera naye yali ya Phantom nga bagamba bambi oli yalwadde n'afa omwana ng'ajja n'agamba kale singa mu kufa oyo singa kibba kyange kyekyafu kyakitagula negwe omuntu ateekako nze comment omuntu abantu bajjawa comments omuntu awandiika ekigambo yatudde atya kati waliwo oli yapostinga baawe musanyu baawe nga olaba basanyufu kapa eri kunyumira oli n'agamba ono gw'otuleetedde ye yamira nsangi bannaye munsikirize mbasiibule nyumirwa nja kukomawo eri okwebaza okuli bannaye oba Phantom ngozi omaze oli bannaye kumbasiibule ziri ssaawa 5 nyene nsiibulukuke nfune ekyokulya nnaku mmeka sirya ku proper food bannaye sweet we bale kubakutegeezaako
My WhatsApp number ye ya MTN. Okola byonna gukyomanya abantu bakusiima. Bane mwebale nnyo. Wait for the results, final results on YouTube. Kwezigenda okuba kati okumuvinga network I wish I could take you nga muli ku live byonna conclusion at live eyinza okugana due to network, and I want to do it like kumacha nnyo nsuziza appointments ate speed kubanga exactly sawa nyanyi n'okuba at least mu Kampala. Kati I will do it very early in the morning. Then bye mukadde bajja kutwala mu ddwaliro bajja kwejjayo. I will drop them there bajja kwejjayo at least tukoze ebisinga obunene. Babeera mu kyalo kyawo. Kiki? Like district. Kiteredde oba yes district ya Kayunga. Kiteredde I think oba Kayunga district. Mbayitayo Kiteredde. Bambi kifa weebale kuba bantu ssanyu weebale abatasiima kyomanya Katana yajja okusasula mbaire kifola banoopimirira ku live okunosaba abantu emitwalo 2 ne bajjikuwanga beesiimidde nakyo kyennyini ebeera calling. N'okola dde one n'okola enkeera nga bamanyidde ddala byogenda okukolako tebinyuma ne batuulawo. Kati olaba ono swaga mama ndoozi omuwulire okuva etwatandika. Waliwo kifa n'omukyalo omulala yeyita oba Pearl Tours and Travel, omwana oyo abaddewo. Drina ono Drina abaddewo. Yes. Drina waaliyo ekamudde. Waliwo abaana ababaddewo. Bana live eno recorded tubadde tubiteeka kuno ku TikTok, but if you want to go and rewatch tubadde tubi recording for YouTube purpose to keep our memories there, and the names we've been mentioning agasinga ku YouTube. You can go and rewatch from when we started the live from day yeah je tubiteeka tugeze TikTok kale live ziyita, but we've been recording kubanga we don't take this for granted. The special esala yokka gye nsobola okusabira mu bantu bonna b'oyambye Katonda ne bw'aba tayambye ggwe abaana bo tebajjulanga. Abaana bo baganda bo famire yo tejjulanga kubanga wadde abantu bangi essanyu bantu abasinga tebamanya. Mbadde eno nga bwe mbagamba bannange nisinga Little Hope bwe ndaba bu video bwe. Little Hope omumanyi? Yes. Mbadde eno nga nisinga Little Hope bwe ndaba bu video bwe ngamba bannange Little Hope ate yogera nti ne bwe kikola abaana bo ani tojjako YouTube abaana bo wadde abantu bo wadde. Banaye muyingidde mu koolo bambi kamba siibule mukazi wattu si mwebadde. Banaye mweraba mikwano. Have a lovely night. May God bless you. May God love you. May God favor you wherever you go. May God heal you in case you have pain in anything or in any way. Mukama baleetera abantu abalungi nammwe mu bulamu abagenda obbaagala. If you're looking for a relationship ofuna omusajja omulungi, ofuna omukyalo omulungi, ofuna ezzadde eddungi, abaana abalungi abanaakwesa ekitiibwa boneenyumirizaamu. Bane Mukama abaagale, Mukama abafevalinge yonna buli kimu buli kye mukola. Mu buli kimu Mukama abawa omukisa. Mwenna mbatumidde buli omu. So mbagambye live zaffe zino zonna still ku TikTok. They are recorded on YouTube yawunyisa omwagalwawo because we had to keep memories. Tuba tulina olaba jani yaffe bweba. Bane mwebale. Thank you. Nze amafuta njagattako temufaayo. Mukama abampeera omukisa. Bye. See you next time. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.